oyo musajja gwe muwuliddemu olwo luyimba gwe bayita Shortcut amanya ge gennyini bamuyita of course Alan Masengere. Am I getting it right? Yep, Alan Masengere. Yes, atuvuddeko olunaku lwa leero. I think a few days ago, yes, Bebe Cool ya posting anagamba nti mwana we mulwadde, si mwana we nti mwana we, you know, this guy has been with the Gargamel family for a long time, and ako kayimba bakaita Baifa atendowooza Bebe Cool yateeka mu sente ako kayimba okufuluma, and of course olunaku lwa leero yatuvuddeko, and we want to say rest in peace. What do you know about this guy, my guy? Guy mumanyiko bingi kuba zijjukira ne mu biseera biri emabega kwawo Bebe Cool we bamukubira masasi. Nono guy yali naye era ambaddeko era alinga mutabani we. Era bwe oyogera ku batabani be nono mulenzi mwali. Naye ate kyewuunyisa ino ku social media abantu babadde babika the Oli Alan Hendrick nga bamubika nti balowooza nti yafudde, nalabye Palaso nga mubika, nalabye other big celebrities right here in Uganda nga babika the main son of course Bebe Cool. Ndowooza bakiterezezaamu bakozeemu ka mistake. Yep, ndowooza bakiterezezaamu manya abantu bazzaawo amanya ne gababuzabuza ono ye Alan Masengere noli ye Alan kati babeera confused. Naye kati ndowooza abantu bategedde ekituufu ono mulenzi ye yafudde amanya ge ku stage ye Shortcut Soja. Abadde akuba bulungi lwago omulenzi abaddewo for a long time. Mu biseera Bebe Cool ne Bobi Wine awo nga beef y'amaanyi era oluyimba abantu lwobakubidde lwe biseera ebyo era ndowooza yateekamu ssente n'agamba Bobi Wine katusooke tumukuberaga kakase. Yep man, naye kibi nnyo mu entertainment industry tubasasiddeko. That's amazing of you, my guy. And of course we hope that his soul is resting in peace.